once again nyongera okubeera nga tembabuuzako buli omu gy'osizidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG manyingiddewo ne update ku bice bitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga munasonyiwamuko ninamuko engeri y'akasenyiga kageze kabeera nga ate kankyakalanyamuko ennaku nga ziizo but alhamdulillah maze n'enkomawo mu system so video liking nga sharingirako abalange kola yaffe bwebeerayo comment section always beera open bw'oba oyina comment yo wansi awo tekigenda kubeera nga ate ogisulawo netubeera nga of course tutambulira wamu fena kakati olunaku lwa Mother's Day omuyimbi Mr. Lee era ng'ono wa B2C yavuddeyo n'abeera nga ate akola ekintu ekyakanze abantu abasinga munange bbanga nga liiryo bibadde nga bitambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo nti munange Diana Nabatanzi ne Mr. Lee mbu balina enteekateeka ey'enjawulo mbu bali mu kubeera nga ate munaye ensonga bazikwasaganya era I think ku ntandikwa y'omwaka oguguwedde 2024 waliwo kaadi ezasobola okubeera nga ate zisatulatinga ku social media era nga zino zaali ziraganga Mr. Lee wayinza okubeera nga ate munaye agenda okwanjula oba agenda okubeera nga ate munaye akyala mu maka g'abazadde ba Diana Nabatanzi era munaye Diana Nabatanzi yabuuzibwa ku nsonga eno era teyasobola kubeera nga ate ajeegaana ensonga yajeebalamabalama ati era munange ne ku konsati y'aba B2C Diana Nabatanzi yabadde musaale nnyo okubeera nga ate munaye ayita abantu actually yabadde omu ku official organizers yetalabwadde eno olunaku lw'abakyala lwatuuse Mr. Lee n'abeera nga ate munaye atukubako surprise n'atwanjulira mukyala we era nga mukyala wono Minisita Mulamba amuyinamu n'abaana era munange yabadde ali mu kubeera nga ate amuyozaayoza okubeera nga ate munaye amufudde taata era n'amusuubiza nti agenda kubeera nga ate ensonga azikwasaganyiza ddala kino nno kyatabudde Diana Nabatanzi era ngenda kubeera nga ate mbatirawo akatambi bbeere nga temuwulira kyekiriwo saawa eno ku nsonga za Diana Nabatanzi genda wansi mu comment section teekawo endowooza bwe naba kujja endowooza nkutwaleko newa nalukola bannange anytime from now mbeere nga temuteeka mu ssala kubanga ye Nambi akutte wansi te waggulu amaliridde agenda kubeera nga ate munaye mbu amujja mu kifo ekyo kyalimu ekyobwa MP Kawempe North era nga nabo emisango gyabwe wo egituuse genda kubeera nga ate njikuteerawo awo era still ku nsonga za National Unity Platform lunaku olw'ejjo omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform kulumanyikidwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okubeera nga ate akyaza abakulembera EU ab'enjawulo bano babeera bakiikiridde abakulembeze b'ensi ezo basobola okubeera nga te bamukyalirako wali ku ofisi za NUP Kavule era ne babaako ensonga ze battaanyaako era kubeera nga te nabyo mbibatirawo awo mubeere nga te mumanya ki ekyasobola okubeera nga te kitambula sayidi ezeeyo likinga ate kyeyalingirako abalala nkomawo temuba akati Mr. Lee obadde webulankanya naye sewo twagala gw'oyogere who is your celebrity crush agala babulira mukama njogere kale akolera abantu okukuja sebo oli soba teri akukase batia mwasuze mutya namukasa wano Freddy nanga w'ekibiina kya Nuupu bannange bw'oba tonnaswala nga bbaawo tannakuswaza teweeyibaala kijja tukwate mpola mpola leero lwange enkya-lulwo munnange leero nno lwani lwabaaba waffe naaba ate twabaddeawo ku Mother's Day sewa Mr. Lee ng'ajja MP mu gallery Happy Mother's Day kuki kyokka baaba Nabatanzi tubadde twakava mu kivulu ayeewo omubiri abaana wange mbawagire oli namugamba naabakyusizaamu Mr. Lee 360 omwana nakyusa 360 omusajja atulaga mukyala mulala Mr. Lee kyokoze kibi nnyo tukivumirira ffe nga ba online in-laws ffe nga bannamawulire munnamawulire munnaffe twetaaga justice for baaba naaba mpulira obwongo bubboiringa sirina walamu olaba nti Kapere yagamba talina wamuluma nayenze buli wamu wanuma baaba waffe naabanga yayiwawo omubiri naye baanammwe oba tolina mutima mugumu yagala Yesu kuba ogenda kwagala omusajja agenda kuswaza nyabo kyokka baaba naaba ye mweru ye mulungi omuzaako otya sebo naapositinga Happy Mother's Day wabula ba online in-laws tuli banyiivu
fraternity ya mawulire nyivu ba online in-laws banyivu baba nabanga yayiwa w'omubiri baba nabanga abadde mu kivulu kyammwe. Tubadde mu kafuo ne European Union delegation team y'omukago gwa Bulaaya ambassador abamawanga ga Bulaaya abakulembeddwa ambassador wa EU badde bazze twogere ku nsonga ez'enjawulo ebyenkulaakulana nteekateeka yaffe mugenda mu kalulu na nteekateeka ki gye twagala okuleeta singa tuba tutute obukulembeze ng'Abannayuganda bonna bonna bwe bakiraga. Naye okusingira ddala ebyo babireese okubiteesaako bonga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo. Naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era yetuta obudde obusinga ensonga ya human rights, eddembe ly'obuntu. Bonga amawanga g'e Bulaaya tubalabye nga beesibye nnyo ku ddembe ly'obuntu, naye era tubadde nga ababasomera ne kibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi libadde bakaanira eryokwegadanga, naye ng'eddembe ly'obuntu lirina okubeera obulamu bw'abantu okugeza turaisinze complaint yaffe oba okwemulugunya kwaffe okuba nti bano amawanga g'abazungu amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu okusingira ddala mutabani wa Museveni Muhoozi ne kirabikanga ababeera abapatena be mu kunyigiriza abantu. So tukibabuulidde ne tubagamba tekisanyusa Bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagenderere babanga abafuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza. Era nenjogera ne ku nsonga ya Amini yalina omuzungu gwe yabeeranga naye nga gwakozesa okulaga ekifaananyi nti abazungu bakolagana nabo. Batusuubiza nti bajja kwongera okusitula eddoboozi lyabwe ku mbeera ya human rights oba eddembe ly'obuntu wano. Ne turaisinga n'ensonga y'Abaganda baffe abali mu kkomera okusingira ddala Eddie Mutwe yatulugunyizibwa ng'ali mu ddwaliro ali mu kkomera avundira eyo mu kifo ky'okubeera mu ddwaliro. Batusuubiza nti bajja kyogerako, tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana n'ebigambo byabwe. Nga bwe twakanyiza nabo nti oluteesa luno lubadde lwa kwogera kaati ng'omusezi agula essowaani. Tubagambye nti ekiseera kituuse amawanga gano amagabi g'obuyambi galeme bulemi kuvangayo na biwandiiko bivumirira abatyobola eddembe ly'obuntu, naye ebigambo ebyo babigobereze n'ebikolwa. Okugeza ng'eggwanga lya Amerika lyo si lya European Union naye tuliwadde ng'ekyokulabirako, lirina etteeka lye bayita Magnitsky Law erigamba nti ne bw'oba ng'oli mukulembeze wa Uganda eyo ng'oli munnayuganda eyo ng'otyobola eddembe ly'obuntu tusobola okukunonako. Kasita wabaawo obujulizi nti kooti z'ewammwe tezikyasobola kugambako weefuula kiwagi, tusobola okukunonako. Ekirala nti bayisaawo n'ebiragiro eby'obukambwe nti gundi toddanga ewaffe. Kati nga tubagamba nti essaawa etuuse ebigambo byabwe ebirungi ebyo ebitusaasira ebyo bye bawandiika buli lunaku nga bagamba bannange tuvumirira nnyo tuvumiridde kati bakikoleka ekyasembyeyo bwe bagenda ekawempe ebyali ekawempe mu kulonda kw'ekawempe. Yes, bavayo ne bavumirira. Tubagana nedda okuvumirira tekukyamala. Omuntu atyobola eddembe ly'obuntu n'abalala abantu n'abatta ne wabaawo n'obwannantagambwako nga tweet eyo Mwami Muhoozi gye yakoze evuddeyo nnyo era seewuunyiza mpi we butuukidde olw'eggulo batandise okuzannyawo katemba egamba mbuno waliwo omuvubuka ya managinga akaunti za Muhoozi kubanga batandise okulaba nti ebigambo bya Muhoozi bitandise okubazaalira akabasa nti omuntu watuukira okugamba nti ono nze mulina mutadde eno mu basement yange ogenda kukolawo ki nti ekyo kiraga kye bayita omuzungu kyayita impunity obwannantagambwako. Ekirala ekigambo ky'okugamba nti ono ndi eno muyigiriza Lunyankole nti era bwe namubuuziza nti amagarago naaba nga takimanya ekyo kimukubya nti mu Uganda bakukuba olw'obutamanya Lunyankole bakutulugunya ebintu ebiviirako ddala kye bayita ekitta abantu oba genocide. Kati nti mu Uganda ekitta abantu kigenda kyezimba abantu batandika okuttiŋŋana olw'amawanga n'olw'endowooza zaabwe ez'obyobufuzi mu ngeri ey'omuggundu. Amawanga ag'ebweru ganaasirika busirisi olw'okuba galina interest. Naye abasajja bano era nga bwe batunnyonnyodde
newankubadde balina interest mu Uganda nabo bagamba omugenyi akyala waladde ne bwe baba balina nti oba baagala mafuta nti oba baagala kino nti oba baagala kiri naye nabo bakyagala mu ggwanga eriteredde kubanga tewaliwo ngeri interest zaabwe gye zisobola kutuukirira Uganda nga teteredde. So ekyo tukikonyeko ne tugamba nti beebale nnyo okuvumirira ne kakati tulowooza nti essaawa y'okuvumirira naye esaana ekome tugende wabeerewo kye bayita action based diplomacy eyo nti newankubadde bagamba nti nno ambasada alina waateekwa okubaako waakoma naye okubaako owookoma ng'abantu battibwa ng'abantu batulugunyizibwa mu ngeri eringanga eyo olusi bajja wano ne badde twogera pulezidenti ng'ayogera eri bannamawulire kikoneddwako nti nno kigambo kye bayita hobnobbing okweyisa n'abasajja abatemu naye ffe ne tubalaba nga ate bali nabo basala dansi nti kimalamu nnyo abantu amaanyi ne balowooza obulowooza nti gamawanga g'abazungu gali awo kutuguumaaza ate nga tuba waliwo eddembe ly'obuntu erimu ffe lye nateekako nnyo na mwoyo bo lye bayingira ne bakaatiriza nga baagala nnyo okukaatiriza naddala ku nsonga bo ze bagamba nti simanyi obufumbo obw'abantu ab'ekikula ekimu nga bo bwe bakiyita neffe ate nga wano tetunnakigula nnyo naye ng'ate bo bw'oba owulira ku ekyo bayomba ne bateekawo n'amaanyi mangi nnyo kati nga tubabuuza nti lwaki eddembe banyumirwako okukaatiriza limu ate eddembe ddala ffe lye tulaba nti nno is the primary thing right to life freedoms ez'okwogera freedom to belong freedom of association ebyo ate ne batabiteekako nnyo mulaka naye of course tuvuddeyo nga tukkiriziganyiza ebintu bingi of course bano bambasada bwe bawulira ebintu ate balina okuddayo mawanga ge bakiikirira ne babyanjula results zisobola okujja naye bannayuganda basaana bamanyi newankubadde mutulaba nga tutudde n'abazungu abo newankubadde balina bingi nnyo bye basobola okukola otuyamba naye obuvunaanyizibwa oba okununula eggwanga lyaffe bwaffe basebo ne bannyabo ekirala abasajja abo boolaba be basasulira bajeti yaffe kati ng'olwaleero ekimu ku bye tubabuuliddeko nti bakuza gavumenti zaffe zino ebyegyo nti bw'olaba ebintu ebikwata kolaba yako akatono akamunyeenya mu Uganda katugambe akatono k'osanga mu malwaliro akatono k'osanga mu byenjigiriza akatono k'osanga mu byenguudo ze sente zituweebwa abazungu nti ebitundu 86 olwaleero ku buli 100 eza sente zikola mu ministry y'ebyobulamu sente zituweebwa bagabi ba buyambi Uganda yo neteekayo 14%. Kakati ffe tubadde tubagamba nti sente ezo buli we bazikwata ne baziwa gavumenti yo gavumenti eddira zino zeesolooza mu musolo nezitwala mu kuzinyaga mu kunyweza bwannakyemalira kwegamba ne kibanga ekigamba nti gwe bw'oba omusajja nga muganda wo nadda ku kyalo nanywa omwenge gwe n'omuweererera abaana oba okoze bulungi okuweerera abaana ba muganda wo naye goba omukoze ekyejo nti ye sente zino zanoga ewuwe mu mwanyi zapakasa ye nanywanywe kubanga amanyi ninayo mukulu wange ajja okumperera abaki abaana kati nga tubagamba nti akaseera katuuse obuyambi bwe bawa amawanga gaffe si kubulekayo kubanga tetwagala ate wajjewo okubonaabona naye okubusaako obukwakuliza obwaki obw'amaanyi kakati abazungu sente ezo ze batuwa z'abawi ba musolo ewaabwe kati abawi ba musolo abo baba babuuza sente zaffe ze muwe eggwanga Uganda ng'ate tuwulirayo bino na bino na bino naddala ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu n'engeri kati Uganda gyekuta kati akasooka mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ekirala ensi yafuuka kyalo kimu bino byolaba nti nno mwami muwoozi akutte bumeseji aweereza atyoboola yeewaana yeekola ki ensi yonna ebiraba era bigikwatako so ebisinga nga bw'omanyi nange omukulembeze yampadde mukisa okutuula n'abakulu okusinkana abagenyi ab'ekika ekyawaggulu weelo mubaddemu ebyekyama era byotansuubira ku discussinga ku programu eno naye ebyo nga bwe babisamalayizinze
akulembedde delegation ya European Union ne president waffe nti tumaze okukompola Hajati Nambi wano mu kusooka era nsuubira nti buli munnamawulire wano muyiiya obulungi naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omutwe agambe nti kaakano Nalukoola akompodde Nambi 2-0 okitegeera tumukompodde wattu akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwe ekityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko omulamuzi agambye byonna bibeere wali tubakubye ekyokubiri ekindeetera essanyu nti Hajati Nambi azeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje mu kifo ky'okutuula eyo n'aleka abapuliida bambi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye ate ne bamala bejje beefuula abalungi kinsanyudde nti azaagoberera omusango gwe akimanye nti agenda okuwalampa olusozi gambalagala bino si muniino naye kale weewuunya ddala Nambi yamatiza atya abapuliida okuddira n'abamatiza baleeta ekisango nga kino ekitali mu makulu ajja abeerewo naye alabe kiki kyagenda okweŋŋanga ani ddala ayinza okweŋŋanga ffe abatagambika nga tulina ne bapuliida bano abazitonga ki bannange Hajati Nambi olabye ennaku ekirala kyeyolese lwatu nti nno Hajati Nambi yajja mu kkooti nga talina bujulizi bali mu kuwamma nte eno n'eno bali mu kuyita ne be bataalina baga kkooti nyamba n'ono omuyita ajja mpeereko ku bujulizi leero tufunye obuwanguzi obusoose mu mmata eno twabagamba nti okusaba kwa Nambi ne balooya be okugoba obujulizi bwaffe tekwalina bwe baali bakusimbuliza mu mateeka tekwalina makulu kwali kwewuunyisa era kwali kugenderedde kukweka bujulizi kulemesa bujulizi kugenda mu kkooti tubadde ba mukisa nti kkooti egobye okusaba kwabwe okuba nti nno obujulizi obwo obwabe wakana Nambi ne looya we okuba nti babamanyi nti babaweerangako obujulizi nti ate basayininganga mpapula ziri mu kkooti kkooti egoba okusaba kwabwe nekkiriza nti erina okutunula ku bujulizi buno nti bwemala okubutunulako lwe naasalawo wabusaanidde oba nedda so kitegeeza abajulizi baffe bonna nga bwe twabaleeta mu musango guno abawakanya obulimba obuli mu petition basigaddeko naye obujulizi bwabadde asinga okulwanyisa bwebwo obuwakanya okuba nti ye yamala okukuba abantu ate n'ayagala okukubako okw'abantu okuleeta violence akyeyambise nti akalulu kaalimu ebirumira tuli mu kugamba kkooti ebirumira ebyo byonna byayogerako ye n'abantu be babireeta ekirala obujulizi bw'okuba nti waliwo obululu obutaabalibwa no box obwayasibwayasibwa era twaleeta abajulizi nga bagamba obujulizi ekisooka si bwabwe n'ekirala nga bagamba bo kye bamanyi obujulizi obwo n'abayasaayasa ebyokulonda baali bawagizi b'oyo ate awaaba bwe tufunye omukisa ne tuba nga obujulizi obwo bukkiriziddwa tulaba nti nno waliwo ekitangaala gye tulaga era kyali kyabwewuusa nga first respondent oba omubaka bweyogera tosobola kweyambisa kkooti kujjawo buwanguzi bw'abantu nga weeyambisa obulimba ate eddala obwenkukunala ng'ogamba nti nno Honorable Nalukoola ye yakuba abantu ye yamenya abantu ebigere ye yamenya obubokisi nti ye yayuza obululu egamba ebyo tufunye omukisa era mujja kulaba gye tugenda mu maaso abalina okujja mu maaso ga kkooti okubasoyasoya ebibuuzo ku nsonga ze boogerako tetulowooza nti okunoonyereza musango ebyokulonda nga guno kkooti egamba kuba kunoonyereza eba investigation tulowooza si kituufu
okusibirayo obujulizi bonna. Obujulizi obusibirayo otya kasita oba ng'otuganya okuyita abo abawandiike ebirayiro okujja okubabuuza kuba tukimanyi abasinga nti bajja kwagala kuyita mu kamooli nga beeyambisa kooti nga bwe gwali mu gwa Honorable Wakayima n'abalala kooti bwe yalangirira omuntu ataawangula. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.